Mu kanyumiro kaffe manya olugendo lwange nkuleetedde omuyimbi eyeegulidde erinnya mu nsi yonna amannya ye Diamond Platnumz ng'ag'obuzaale ye Nasibu Abdul Juma Isaac yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 Oktoba wa 1989 mu Dar es Salaam mu nsi ey'e Tanzania. Gwe njogerako ye CEO wa WCB Wasafi Record Label ng'era ye mutandisi wa Wasafi Media awamu n'endala eziwerako. Wadde nga buli omu amwegomba naye leka nkuzeeko emabega katono nnyo ku w'obulamu bwe gye butandikira. Mwaka gwa 2006 ku myaka 17 gyokka gye yalina mu biseera ebyo ono yali atunda ngoye era obusente bwe yafunamu yabutwala bukolokolo wa gye bakwatira amaloboozi era n'alya mu ndagu. Yafulumya akayimba ke akaasooka akamanyiddwa nga Toka Mwanzo wadde nga tekaasooka kukwatayo era ettutumu lye liva kayimba ke yafulumya mwaka gwa 2010 akamanyiddwa nga Kamwambi. Mwaka gwa 2014 BET Awards erinnya lya Diamond Platnumz baliteeka ku mwanjo nnyo kwabo abaali bavuganya ku Best International Act in Africa. Ono nga jjavumbavumba mu kisaawe ky'okuyimba ayimbyeko n'abayimbi abeegulidde erinnya okuva mu mawanga ag'enjawulo. Gwe njogerako Diamond Platnumz ng'abamu ku booluganda lwe mu kuyimba alinga eyasagula ekkubo kubanga nabo bamuva ku mugongo okuli DJ Romy Jones, Queen Darleen awamu ne Esma Platnumz. Awangudde awards z'otayinza na kubala kubanga mwaka gwa 2010 mwe twatandikidde yawangula awards nnya mu Tanzania Music Awards. Omwaka gwa 2013 ono yakola ekyafaayo mu Tanzania mu mwaka gwe gumu bwe yakuulita n'award 7 nnambirira nga ne gye buli eno awangudde awards nnyingi eziyinza okutwalira ennaku eziwerako ng'okyagattirira omuwendo gwazo. Ennaku z'omwezi nga 23 January 2019 kampani emu ekola soda emanyiddwa ng'eya Pepsi yamulangirira nga brand ambassador waayo wano mu East Africa. Saako obugagga bw'alina era ono mugagga binyoomera emmotoka zaavuga ez'ebbeeyi awamu n'enjumu asula etunula ng'omuntu. Diamond Platnumz anajjukirwa nnyo mu kaseera k'akatuubagira ka COVID-19 y'omu ku abo abaliko bye badduukirira eri amawanga gaabwe mu ngeri y'okuddiza guba mwoyo emigga giddiza ennyanja. Ebyo nno bye bitonotono bye nsobodde okuwa ku muyimbi Diamond Platnumz. Mbadde omuweereza we Jamii Radio Uganda nga nkujjukiza okungoberera ku YouTube awamu ne Facebook. Abankuumire.